yenga best man okulabanga obufumbo busigala buyi mwabalowooza nti it might end in tears tekiba kakati agenda kulwana atya era ndowooza kubabuulirira omanyi gyemazi walawo obufumbo bwonna bwetaaga ate bw'obuulirira omuntu nga ye byayagala by'omubuulidde tabyagala era olwanako n'omugamba kati mwanyikola bwoti kati weebala okiise kulwanako nze kati wemba saagala kitegeeza kiba kiwedde bwe third party tolina weeyimirizaawo obufumbo bwa banno olaba relationship yonna yeetaagako empagi anti era empagi tesobola kugamba nti ogirelayingako mbu yegenda kati onyweza enju nedda ekigambo kyaba netujja kuswala kakati munange efo kyokufuluma ennyumba kale genda mu kisenge ekirala oba okitegeera so relationship yeetaaga ekika ekintu omuntu oyo ate nekyenayagala waliwo stage wootuuka nga tokyayagala kuwulira ng'olina okwesalirawo ng'omuntu kubanga era kyogamba bali bagenda okwewasa basooka mwebuzaako no naawe no negative mind omuntu agambye agenda kulwana okulaba nga relationship anti tolina wojja maanyi gamba nti ogenda kulwana oyimirizeewo ekintu kyotatandika amanyi gye kyava naye bwe bamulonderanga best man osanga baali babakimanyi yandigambye ye ajja kubeerawo ajja kugezaako toyinza kugamba nti ogenda kulwana okulwana buli kapo yeetaagako omuntu ekisooka agisabira bannammwe baba bazirwaniridde bazijje wala ojja oleeta siri kwono omuntu yenna alowooza nti asobola ogamba nti sobola oyimirira mu bufumbo bw'abalimbuti ate naabo abantu be batebakyasinze n'otutabula nesokolege kano kavidiyo kakadde akatambula akale Vixen ng'ali ku mupiira sekite kabadde kaggulu kaba kaggulu Vixen egundi amagezi g'akasuge yamuwa teyagatwala ag'okutambula n'omukyala beat that animal at the end of it all he goes and beats awo kati erina kuba 24 hours ne bantu mmwe okiise kyekyo alejjukira olwasomera twalinanga ebika bya volcano twabanga na active volcano karone dormant volcano ene badde dormant volcano amaanyi goteeka mu active volcano sigoteeka kati fe abantu ba bulijjo saiba bajja kutunga omumwogo abantu ba bulijjo n'eddakiika ebbiri zikumala naye kale Vixen yeetaaga olunaku omugole yeetaaga olunaku galulamba bwe tunaabanga omukolo tunaagujjamu akalungi naye waabanga agenda kusiiba mu mupiira ng'abuukabuuka eyo nake saategeera kale kankubuuze kati kantokokoze nga kalugambo nnyo shadi nefi kyange ng'ogyonoonye yenna kokoze ekisooka kaddemu nkakulaga ekyokuba okoze nkoze bukozi bwe nti kyali kizirisa duzaya ku mukono takikkiriza naye walaba wenzirika bwe yali soka niwenyoza ku muntu wo tuwali waliwo amazzi lwali tusuubira kale omuntu aziisi anaweya naye kati n'okuzirika kwatandise okubeera mu staging mumerika bwazirika siye munauganda gyazirika fe gye tuzirika nga tuli tuti munauganda n'okufukako okwefukira naye ecorporate kweza amasoko otwe best man crying living as long as I'm alive I will fight for that couple to the last. Ekyo bayita best man. Ekigambo kino okujja nga kyekyo best man. Yes. I saw you crying living akabira tukwanga oyisa akatamba. No. I think bantu mwe muri bantu bakujjukiza nnyo. Wali oyimiddeko ku fountain eyo awabadde omukolo ogwo. Yes. Ng'otunudde eno waggulu. Njagala oyimirewo ku ssaawa 6 n'eddakiika 4. Ogw'omusana. Otunule eno. Ng'omusana gwaka. Ng'oyambadde shades. Omalewo essaawa ze twamalaawo nga teweesiimudde entuuyo oddemu onkubira oŋŋambe nti seesiimudde entuuyo. Entuuyo zibeera mu maaso naye ng'akola bati. Because you're wearing shades. Oh yeah. And because the sun is hitting directly at you, they get foggy. You get them off, you clear your face, you put them back. Oh. Now Levi had the same thing. Yeah.
but everyone was like, oh, Musajja. No, it was you guys have a beautiful gesture. It is not at that moment that he actually cried. I know where he cried from, but I don't want to go into that. What matters is that the event happened. Yeah. And we are grateful to God that happened. Ndi musimu nnyo eri mwenna abaagaliza abafumba ebirungi. Very, very grateful for you. Kwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula mu ba celebrities